obwavu buyitiridde. Abaana baagadde nnyo y'amangu. Okuleka omulembe guli gwakola ki ogw'emabega. Abaana abasinga tebakyawulira bazadde. Bwegamba atuulira omuzadde n'agamba ogw'omulembe gwakola ki, omulembe gwayita naye ng'ekitali kyo. Naye nga ekikulu abaana baagadde nnyo ssente. Ssente ze zisinze okusuulira ddala abaana baffe mu katego. Okuba nti kugamba oluusi amaka gy'ava omuzadde tasobola kumuyimirizaawo, kati n'agamba nti kanjagale gundi. Ndowooza n'akola ki, n'abako kyenfuna, naye ng'ate ne gw'ayagala mufu muzibu. Kati abasajja abakulu nabo beetanidde nnyo abaana abato naye ng'ate balwadde. Kati n'abawala ne balowooza nti bwe nnaayagala n'omusajja omukulu alina emmotoka alina kino, nja kuba nga nina wentuuse, naye ng'ate ayongera kugwa mu kinnya. Kati abazadde nze kye mbakubiriza nti bongeremu amaanyi mu kubeera n'abaana baabwe, okubabuulirira. Amugambe nti nina kitono naye beera n'ekyo, bwe nnaafuna nja kukola ki. Omwana bwe lw'obeera naye ng'ate omulinamu omukwano, ekikulu omwana bwe lw'obeeramu omukwano, ky'omugamba akola ki, akuwuliriza wadde oba oli mwavu. Naye abazadde basinga abaana be tubalina mu mikwano, emirimu gitumazeewo, tetulina budde mu baana kwogera nabo, tetulina budde kwogera n'abaana. Nze ndowooza n'ekyo kikoze eki, kyongedde okusaasaanya obulwadde. Omwana omuleka n'agenda gy'agenda, ennyambala, abaana bambala bubi, abaana bambala bubi n'abazadde bambala bubi. Kati omuzadde ayambala simanyi buno bayita simanyi bu bayika, ayambala akabayika n'ayambala omuzadde akagoye n'omwana gwe n'alaba nti ki, abazadde twambala bubi nnyo kati ennaku zino. Kati buyambadde by'omwana osuubira n'omugamba nti yambala bubi n'abuleka. Ekyo nakyo kyongedde okukola ki, okwonoona abaana baffe n'okusaasaanya obulwadde. Bwenkirowooza ndowooza nti kati nsaba abazadde twongere okufa ku baana, okubabuulirira. Manye empisa ziba waka, kasitawaka wabula empisa. Bingi ebijja okuba nga tebijja kuba nga Amanya Zaadi Juma Were, ssentebe wa muzikiti guno, muzikiti Atik. Abasiraamu bakubiriza ku baana baabwe nga mu luwummula luno nti omuzadde alina okufuula omwana okubeera obulungi mu nsi. Alina okumubuulirira ki ekigenda okubeerawo mu maaso, bw'amala okumusomesa n'akomawo waka mu luwummula. Alina okubeera naye ku bibiri, alina okumuyigiriza bizinensi n'okumuwulira ebizibu ki by'ajja kusanga mu maaso. Abaana abavubusa abaana bwalo b'abalenzi baagala nnyo okwegadanga, naye nga tekya buzibu. Lwaki? Bafunamu siriimu, bafunamu embuto. Ekiyinza okwadda kiki? Kyaffe abazadde tusudde nnyo banagamba abaana tubalekera abakozi. Kiri kireese buzibu mu ggwanga lino ng'abakyala kulekera abaana baffe bakozi. Kireese obuzibu. Omwana ndaba nga tafunye kubuulirirwa, tamanyi omwana we akola ki, n'alimbibwalimbibwa mu buto obutonotono. Lwaki abaana bafunye obulwadde bwa siriimu? Omuwala wamala emyaka 16 alina obwetaavu, ayagala gula kano, basanga omuvubuka bambi n'amulimba, naye n'akola ki, n'akkiriza. Naye nga singa omuzadde oba n'omwana we omukwano, omulago omukwano nti omuzadde n'akulimba, ky'oyagala kyonna kyonna nja kikuwa, ogumiikirize omale okusoma oze emyaka 18 oba 20, oleke obe nga weesalirawo ng'otegeera. Ekirala nti n'abavubuka nolwaki bafuna obulwadde bwa siriimu, omuvubuka nasobola agenda kwekebeza kawuka kwota mutwalo 1.5 n'agenda neyeekebeza, tazirina. Kati kyova olaba nti obulwadde buli mu buvubuka myaka 16, 18. Naye nze nkubiriza abazadde nti babeere n'abaana baabwe, boogere nabo, ki ekigenda okudda mu maaso, future beerekola ki okufa. Amannya abampita Muhammad Wassa Takwana nga ku muzikiti wano ogwa Mukono Central Mosque
ate nga kwe kuli ekitundu ky'ekitebe kya disitulikiti eya Mukono Omuzimu disitulikiti. Nze Kalanga Vice Chairman. Mu budde buno ku nsonga y'abaana abato abali mu luwummula ne lipooti ezigamba nti abaana siriimu ali nnyo mu baana, ffe nga bakulembeze b'obusiraamu wano mu Mukono kye tukoze tutaddewo enteekateeka ey'okusomesa abaana baffe abo mu luwummula. Bonna bonna tubeere nga tubakuumira ku buli muzikiti kugenda kubaako okubasomesa ebikwatagana n'eddiini. Nze Nalwanga Kajala nsalira wano ku Masigidi Atiika. Abazadde kye mbakubiriza kubeera nga balabirira abaana nga babasomesa eddiini, abaana okubeera nga babakubiriza obutagenda nnyo mu bintu by'amasanyu kubanga bye bisinza oleeta obuzibu. Omwana buli lwagenda mu by'amasanyu akemebwa, so bw'aba ali waka ng'omutaddeko obufugi si kyangu kufuna bulwadde bwa AIDS. Ennyambala kubiriza abazadde bonna mu kolide muno buli alina omwana omuwala n'omulenzi babateekeko amateeka ag'amaanyi, babafuge abaana babayigirize nnyo eddiini kyekisinga obukulu kubanga omwana bw'aba n'eddiini tabaamu saitwani yonna esobola mugema. Nze Ssennyonja Abdulmajid imaamu Masigidi Atiika Central Mosque. Okusookera ddala twebaza Omutonzi tutusizza ku lunaku olw'ejjuma. Lipooti yafulumye ng'eraga nti akawuka ka siriimu keyongedde nnyo naddala mu bavubuka abaffe. Omulango gwe tukuba gugenda eri bazadde, tuli mu holide empanvu ya myezi 2 bakubira omulanga okulaba nti bakuuma nnyo abaana baffe abo nga bali mu holide ate obutunoonekeramu. Ekyokubiri tubakubiriza okwagazisa abaana abo eddiini. Wano muzikiti ogwaffe bataddewo entegeka esomesa abaana baffe ekwatagana ku ddiini yaabwe mu holide. Amasomero gye basomera tegali ku musingi gwa ddiini ya Busiraamu, kubeera nga babaleeta beyongera okuyiga eddiini yaabwe. Ekyokubiri tukubiriza abantu bonna okutwaliza awamu bwerinde olwa ensonga akawuka ka siriimu awamu ne famire zonna okutwaliza awamu. Olwekyo ffe nga bannaddiini tukubira omulanga abantu bonna okutwaliza awamu babeeremu omutima ogw'eddiini era beewale ebikola ebiyinza okubatuusa okusiigibwa oba okusiiga abantu abalala akawuka aka siriimu. Nsigadde nze Ssennyonja Abdulmajid imaamu Masigidi Atiika Mukono Central Mosque. Nne wagula amannya agange Zeegedda Amura. Kyenjogerako ku kuwummula kw'abaana, abazadde babuulirire abaana kubanga akawuka ko gyekali naye abazadde balina okubeera kusenyi n'abaana nga mubabuulirira basobole okwekuuma kubeera butamanya kuba abazadde abasinga batya okwogera n'abaana baabwe naye ogezaako n'oyogera naye oluusi kimuyambako obutakafuna. billahi min ashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Amanya Sheikh Muhammad Abdul Nur Kasolo, Deputy District Cabinet we Mukono. Akaseera kano nsaba okuyisaawo obubaka buno eri bazadde bannange bonna n'abo abasuubira okuba abazadde, n'abo abalabirira abaana, n'abo abalina eŋŋanda ku baana, n'abasuubira okuba n'abaana yadde nga tebabalina, n'abo abalina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lino. Kuba munnange eggwanga lyaffe liyimiridde ku miti mito. We tuwulira obubaka olwaleero nga abaana abato bwe basibukamu obulwadde oba be basaasiza okuba n'obulwadde obungi ennyo, naddala obulwadde bwa mukeenenya, twali tusuubira nti obulwadde bwa mukeenenya tubulinye ku nfwete, naye okuba olwaleero luno nga obubaka bufuluma butulaga nti abaana abato ate balimu obulwadde bungi nnyo 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 nnyo, kiba kitumalamu amaanyi nga ffe abazadde n'abakulembeze b'eddiini. N'olw'ensonga eyo
nkozesa omukisa guno ng'abazadde abaana baffe bavudde mu masomero bakomyewo waka. Ekyo kikyatulemye okumanya ekizibu kino kivudde mu masomero baana gye basomera, kivudde mu makubo baana gye bayita, kivudde mu kimba. Nkyasaba nnyo era okumanya abantu bano abalumbiddwa ekirwadde kino, abaana abato abe tusanzemu ebirwadde ebyo oba abafuniddwamu lipooti eyo, be baana abasoma mu masomero mu bisulo, be baana abasoma mu masomero day scholars, oba be baana kwegamba abatasoma. Okusooka kwa byonna abaana baffe kankigatte nga message eri wamu ffenna, akaseera kano kakufaayo eri mwana wo, kuba tewali ewayagala mwana azaale omwana aleme kukula, oba tewali ayagala kuzaala mwana afuuke kwegamba musege, tewali wayagala mwana azaalire bwereere obenga mu kifo ky'okuba nti gwe ayalibadde aziikibwa omwana wo akulabirire mu bukadde bwo ate gwe oziika omwana nga tannaba kyabeera. Mbadde mbasaba busabi tube nga tufaayo eri abaana baffe, tutwale okuvunaanyizibwa, tukebeze abaana naffe ffennyini. Kyakubiri tubuulirire abaana, tule nabo tubabuulirire emize egireese embeera eyo. Abaana tubajjemu omuze gw'okwegombagomba. Abaana bato batera nnyo okwegombagomba, ayagala buli kintu akifune, ebyebbeeyi akola atya, amasimu ag'okusereza abeere nago, tannatuukayo. Era kyalibadde kirungi eri abazadde ffenna tuleme kusembereza abaana masimu ga kika ekyo, lwakuba ate otunuulira ku hadhara omulembe nga buguli saawa eno, mulembe gwa kuseereza era mulembe gwa internet. Omwana ku simu kwasomera, omwana kwegamba kukuli ebyobwonenefu byonna biriyoko, ate era n'ebyokuyiga biri ku simu. Kale kizibu wabula ekikulu ekiyinza okutuyamba ffenna kwe kuteeka mu baana baffe emitima egy'eddiini. Tubaagazise Allah, abaana tubaagazise okusinza, abaana tubaagazise empisa ennungi, kuba omuntu omunnaddiini abaamu n'empisa, era ensi we bulamu eddiini eba esaanyeewo. Kyenaalibadde nsaba abazadde ffenna twegamba tunywere tufeeyo okuba nti abaana baffe mu kawummula kano mu kaseera ke bawummuddemu akatime kano ak'emyezi ng'ebiri tubetanyiza okusoma eddiini yaabwe, babe nga bafaayo okumanya Allah waabwe, bafaayo bamanye omuntu kyalina okukola, nti omwana yenna omuto nga afuna omukisa n'amala emisomo gye nga kwegamba teyeegabangudde, yempeera y'omuzadde era kyekitiibwa kye maaso go wekitiibwa Allah era gemaanyi ge. Sina kirala kyenyongerako wabula nsaba abazadde bannange tube nga tufaayo ku nsonga eyo, era mu ngeri y'obwenyamuvu obw'ekitalo tulwane kweyembeera nga batusaba Allah atukingirize era atuwonye embeera eyo. Haruna nze kyamaani w'ettwale ly'Entenjeru. Tuli mu kiseera ekya holiday, abaana baffe bali waka. Nkubiriza abazadde baffe bonna bakuume abaana bulungi, kubanga ebiseera bye tugendamu eby'ennaku enkulu, abaana baffe tubakuume olw'okwewala okulaba nga bakwatibwa obulwadde obwa siriimu oba obwa mukenenya. Abaana baffe bonna ab'obulenzi n'ab'obuwala n'abaana bennyini bannanga abaana baffe, era mbakubira omulanga nammwe mwekuume. Ekirwadde kya siriimu gye kiri, ekirwadde kiruma, ekirwadde kitta, ate bwe bulwadde bw'otagenda kuwona wabula ogenda kuwangaala nabwo ebbanga n'ebbanga ly'ogenda okumala mu bulamu bw'ensi. N'oyo yenna mukubira omulanga kuba akebera nga akalina akalwadde ka mukenenya. Basebo ne bannyabo tugondere amateeka g'ekisawo, tumire eddagala mu budde. Tetugamba nti nno batuloga tuve mu bandoga, obulwadde bakusanga nabo, gondera etteeka ly'abasawo, omire eddagala mu budde. Omutume Kyamagwa Stephen era nze mulabirizi wa Mukono Municipality mu National Fellowship of Born Again Churches. Twagala okukubiriza abazadde okulabirira obulungi abaana mu kaseera kano ketugendamu ak'oluwummula, ate naddala ennaku zino ez'okujaguza festive season. Abaana bangi kimaze okuzuulwa nti bafuna obulwadde bwa mukenenya, naddala mu holiday olw'abazadde temubeerawo, muleka abaana awaka n'ogenda okola, muzuukuka kiro nnyo, mukomawo kiro nnyo. Lwekyo tubasaba mufunire abaana bammwe obudde, kubanga byonna by'okola tebijja kuba na makulu ng'ofiiriddwa abaana bo olw'akaka mukenenya.
tusaba abaana nabo beekuume kubanga manyi n'abaana eggulu eno baliwulira tubasaba mwekuume siriimu gyali ate atalina ddagala akyatta abantu bangi mwekuume okusoma okuddamu kusobole okubasanga nga muli balamu musobole okusoma okutuukiriza ebirooto byammwe naye nga abazadde tubasaba okulabika nti abaana abo mubawuliriza n'okubawa ebyetaago bye beetaaga mu bulamu kireme okubawaliriza okugenda okusabiriza kubanga ebyo gye banagenda okusaba ebintu ebimu bye balina bayinza okusangayo abantu abazibu abayinza obagamba nti okuwa kino naawe sokope kiri so kitwagala obakubiriza nga abazadde mulabire abaana baffe bulungi mubakuume mulabe channel z'emikutu za tv ze balaba mulabe amasimu ebintu bye balaba ku social media byonna ng'omuzadde beera ng'obirondoola osobole okuuma omwana wo bulungi asobole okufuna ebiseera by'omu maaso ebitanga mufube nnyo okulaba nti mubateekamu katonda ennaku z'emisomo mingi egibeera ku makanisa egy'abaana mu holiday tusaba nti abaana baffe mubatwale mu misomo egyo basobole okusoma n'okuyiga n'okutegeera katonda kubanga omuntu amanyi katonda ate abawanjawulo kweyo atamanyi twagala tusomesa abaana baffe tufune badokita abamanyi katonda tufune balooya abamanyi katonda tufune abasomesa abamanyi katonda osanga eggwanga lyaffe linaasobola okubeerako obulungi okusinga bwe riri mu biseera ebijja eby'omu maaso enkya ne bagenda okwesanga ng'olwedde bamaze okubafekite kati abaana twali tusuubira nti abasomesa ku masomero bayinza kubasomesa amagezi ne bavayo nga bagezi ne balema okukwatibwa siriimu naye olw'embeera eziriwo ziringa bw'olaba n'oleeta ebinyeebwa n'oteekamu obutwa emmese n'ozitira mu nnyumba kati n'abaana baffe abangi abantu abali mu myaka egy'ekivubuka bali nga bagenda kugwa mu butwa bagenda kufa bagwewo olw'ekirwadde kino ekiriwo kubanga ekirwadde kyo weekiri very serious naye kati wekigenda kukolera mu baana abali innocent mu butamanya amagezi ge balina tegajja bamala amagezi ge balina tebamanyi nakugakozesa bo basoma oluzungu balumanyi naye ate tebamanyi makulu ga aids na bwe basobola okwetaasa ekirwadde kya siriimu so ku lwange ng'omuzadde nandigambye buli muzadde waali abeere open agamba abaana be mu nnyumba ne mu lujja ne mu makubo nti siriimu weeri then nfe abali ku bituuti naddala basumba abafaaza aba reverend bishops naffe tuyimirire ddala tugambe siriimu weeri omanyi luli twali tutya kwogera siriimu mu kyaki nti bweyogera siriimu mu kyaki oba olwese setaani naye kati kyetaaga kuba open tusobole okubuulirira abaana baffe tusobole okubuulirira n'abakazi n'abasajja ffenna kiri geno si baana bokka kubanga siriimu tekwata mwana yekka ekwata mwana ate omuzadde waliwo abazadde abakyawasa bakyalina ku maanyi ne bawasa abato nabo ne bajyayo siriimu kati siriimu is general case etusobola kulaba nti omwana omukulu omuzadde omusumba omusomesa tukole teamwork tusobole okulaba nga bwe tusobola kutaasa abaana muzikazi ndi chairman wa interreligious council Windsor region eri mu western badde luzolwa embaga eno yawamu muyita muko braziliro muko munange kubanga yawasa mwanyina kibadde kirungi nnyo gyetulabye byonna birungi ate bituwadde amaanyi naye kusinziira mu kibuuzo kye mumbuuziza abaana bawumudde ate obulwadde bungi ffe ng'abazadde kubanga nze ndi muzadde myaka nkaaga togirawo myaka mikulu abaana era kyekintwala obudde bukyanyisanga abaana waka kati kino njagala mbabuulire nze ng'omusumba mulabirizi w'ekanisa nyingi nange kinduma ate nange nkiraba kiri waasi abaana bawumudde obulwadde mu lugambo bagamba bweyongedde obungi kati tukole ki naw gavumenti olaba gavumenti ya uganda ennaku zino yalaba nti omusujja gwa malaria gweyongedde obungi ne baleeta obutimba bw'ensiri basobole okuziyiza omusujja gwa malaria kati naw ekirimu hiv oba siriimu oba obulwadde buno buze kino kyo kyetaaga enkolagana yaffe ena mulundi gumu
namwe abaana bavu 18 tulowooza nti mwandiba mulimu bayitamu amagezi abasobola nabo okwetaasa naye ekizibu